yona gyosinzidde okubeera nga togoberera okugakutuusaako yonna gye gabeera gagudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo asako n'ebweru w'eggwanga naddala gwe gyotasobodde okubeera nga ate otuuka Fad Prejuge banyingiddewo era ng'enkola yaffe video abeera nga ate ogiwa omuliro likinga sharingirako abala wansi awo kabokisi kaayo ate ekigaana kubeera nga ate okakkiriramu n'osula w'endowooza okusinziira ku byogenda okubeera nga ate osanga mu katambi kano kakatino ensonga z'okulonda mu ggwanga leeta Uganda zikutte wansi ne waggulu era nga si zonna ziri mu kubeera nga tezitunuulira akalulu akajja aka 2026 munange ekitongole kya United Nations kivuddeyo ne kibeera nga tekivumirira byonna ebiri mu kubeera nga tebigenda mu maaso naddala ebyo ebiri mu kubeera nga tebirabikira mu campaign za Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abasirikale bakuba basupporters ba Robert Kyagulanyi Ssentamu sako n'okubeera nga ate babakolako effujjo ery'enjawulo abakulu aba UN nga bakuliddwamu omukulu amanyikiddwa nga Volga Tak oyo no yakulira ekitongole ekyo kya United Nations avuddeyo nabeera nga ate abakuubako obukambwe wasobodde okubeera nga ate aweereza ngenda kubeera nga ate kuzanyira akatambi osobola okubeera nga ate weewulirirako embeera nga bwegenda mu maaso saidi zeeyo era nga abeera nga ate of course otuwendowoozayo akubyogenda okubeera nga ate owulira omukulu ono byasobodde okubeera nga ate ayogerako mukambye omukulu ono akulira ekitongole kya UN United Nations avuddeyo nabeera nga ate awoninga byonna ebiri mu kubeera nga ate ebigenda mu maaso mu ggwanga letu Uganda era nga yavudde naga nti byonna bigenda mu maaso tubirengera so ndowooza kamere nga tembaterawo akatambi ku musobola okubeera nga ate mumanya embeera nga bwegenda mu maaso saidi zeeyo sako n'obutambi obulala bungi nnyo subscribe nga tugattako mu butongole buno this video ojja kubeera nga ate ofuna notification nti kakati Fahad alina ekipya kyasobodde okubeera nga ate atuleetera Sheikh Ashraf Somodua enamba z'essimu ziyitawo wansi awo ku busitika zimunoonyeeku ajja kubeera nga atakulombereddwa ebikyaganye of course bijja kubeera nga ate biiterera bannaffe aba Happy Airport Pickup nabo bafune ku namba z'essimu ziri mu kubeera nga ate eziyitawo wansi kakati kano kalaamu katini nnyo waliwo omwana obuwala musiraamu ali single and searching era nga oba oli eyo nga weetaaze omubeezi ng'oli serious abeera nga te weefunira omwana ow'obuwala ono ali hard working mukozi nnyo era nga woba omufunye ekyamazima kiri nti ajja kubeera nga ate akugattako so abeera nga te omufuna ku WhatsApp ku noti 7 noti 37 883 gattako 5 ngambye nti 07 0037 888 beera nga te weefunira omwana ono ow'obuwala musiraamu ali single and searching ate nga ali very hard working so kamene nga tebaterawo obutambi buno oluvannyuma kumaona amawulire amala mangi atava. We deplore the intensifying crackdown on the opposition and media in Uganda ahead of next month's general election. It is deeply regrettable that the election campaigns have once again been marked by widespread arbitrary arrests, detentions, and the use of unnecessary or disproportionate force against the opposition, as well as undue restriction of press freedom. We urge the Ugandan authorities to end the pattern of repression, to cease the use of such repressive tactics, and to enable Ugandans to fully and peacefully exercise their right to participate in their country's public affairs on election day and in its aftermath. All individuals arbitrarily deprived of their liberty should be released. The Ugandan authorities must halt all violence against the media and the opposition and act fully in accordance with their obligations under international human rights law. Era bagamba nti akalubwe kanaggwe mweyiwe ku nguudo mwerwaneko akivumiriddeko wano ye nga munnamateeka oba kansona Lukoola amanyi abantu engeri gye basikingamu redress oba kiki bw'oba nkuzizaako omusango obwenkanye omuntu gy'anoonyaamu obwenkanye obunoonya oinciting abantu nti nno omanyi abantu tebaagala babuulira mazima emmundu eno ebeerako magazini meka wabeerawo eyingiddemu endala eri eno n'endala eri eno ezo zibeera ezi buli magazini erina amasasi 10 ago amasasi 9 gwolowooza omusirikale ali ogwo alina emmundu erina amasasi 9 bw'ayagala otumaliriza ffe n'atumaliriza wano ng'oyimirira kadala ng'oincitinga abantu nti bano mubalaba bali 5,000 akalubwe kanaggwa mwerwaneko bwe banaatandika okubakuba ono ng'avaayo ng'agamba professionalism naye ng'obuzibu bwatandika ddi obuzibu bwatandika kwoli eyavaayo naincitinga abantu gwe n'otavaayo kumugamba nti ekyo kyokola kikyamu ono ndabye agamba nti no nalabye bakuba omuntu nempulira nga njagala kaaba nga tewakaaba lwe batta John Bosco Aliongo
wali nange nga saakulaba ng'oga nti nawulira ennaku ng'abantu bakubye omupoliisi gwe bayita Alyongo basinziira waggulu, omusajja yasinziira waggulu n'akasuka ejjinja ne likuba omupoliisi John Bosco Alyongo wali ku William Street n'afa. Nga saalabayo muntu yenna ayimirira wano kugamba nti nno Lukwago ne Besigye n'abaali bakuliddemu okwekalakaasa okwo baakola ensobi. Kwegamba ye wa poliisi aliwo okuttibwa kubanga tuli mu professionalism. Mu 2 leeta ebifaananyi biteekaawo. Bano ab'NUP bano ono simanyi kibiina ki wa Uganda Law Society bano ono yali tanagenda mu NUP baakwatanga ennyondo nga bakuba abapoliisi awo ku William Street awo Wakiseka newa ebifaananyi ebyo temubirina. Owa poliisi abagamba mukwate wano ng'oli akutte ennyondo agimukuba owa poliisi alaajana bw'ati. Awo wennyini ekawempe gye mwadde mulaga waliwo akatambi kabadde katambula wano ku social media ng'omuvubuka wammwe wa NUP asindika omukazi owa traffic ng'amukuba omuwa traffic amugamba mbagamba mukwate wano n'amukuba enkokole bw'ati n'agimukuba bw'ati wano. Mwaba amawulire bali be muwagira tebabiraga. Ono wa traffic ye talina bulamu era oyo kyeyakwasiza nnaku toyagala nakukaaba. Sinnakulaba bw'ogamba ennaku yabadde enzita gwe ng'ekyo tewakyogedde ng'owa traffic oli bamukuba talina maka talina baana teyagenze kukola mulimu nga nawe bw'oyagala okukola ogugwo. Bwe tuba twagala okuvumirira ebikolwa ebyekko mu nsi yaffe tulina kutandikira na kubakulembeze. Akalulu kagenda kuggwa oli abagamba bano bali 5,000 Lutamaguzi ayimiridde abagamba nti no mugende mweyiwe ku luguudo abapoliisi bali 5,000 ayina emmundu ayina magaziini ezi bw'anaabakuba ng'ono wa Uganda Law Society ajja. Professionalism wandibadde okitandika ddi? Vumirira ono kyali mu kukola ekibi nti tuli mu kalulu. Akalulu bwe kanaabanga tekagenze bulungi obwenkanya babunoonya batya? Mu Uganda yaffe erimu constitution semateeka obwenkanya babunoonya beyo. twali tuvuganya ne muganda wange ono muwada yali looya nanze siri looya naye ng'ate n'obwa emu yabwagala nga byonna ayagala bitwale neŋŋamba gwe kasajja gwe olwedde oli looya nze siri looya ate ziri MP ne tujja ne tuvuganya nako bannange nakuba muwada akalulu. Ebitundu 8 ku buli 100 naye olwakalulu ako lwaggwa abalala bonna be twali tuvuganya nabo baafuuka balabe banyiga bunyiizi. Mwada yajja mpolampola nankoko newaka neŋŋamba akasajja kaze ku nkuba jinja kubanga nkakubya akalulu. Mwada naŋŋamba musajja gwe bwe nalinga akampeininga nakozesanga nnyimba zo naye abantu bwe baba basazeewo okugenda naawe tugenda kutambula wamu yakuwagira. Tuliziganya ne muganda wange muwadde ono nga nnyinako kimu nga naye ayinako kimu yali looya nga nze ndi MP naŋŋamba naye Bobi lwaki tompa ku magezi nange nenkuwa ku magezi kati goli MP nze njagala kufuuka MP naawe ofuuke looya era ebbanga yo lyeziringuludde namaliriza afuuse looya ne muwadde amaliriza afuuse MP. Basebo ne banyabo oluvannyuma lw'ebbanga twakomawo maaso gammwe wayita emyaka nga3 ne tukomawo mu 2020 ne 2021 nga musazeewo ng'amaze okutuuka mu paliyamenti nga naye ndaba Museveni bw'aba akyafuga eggwanga lyaffe paliyamenti terina makulu. Museveni bw'aba akyafuga eggwanga lyaffe paliyamenti eba na makulu. Namala emyaka 2.5 mu paliyamenti neŋŋamba ekizibu kiri waggulu wali neŋŋamba ŋŋenda kulumba waggulu neŋŋamba muganda wange muwada olina ebisaanizo byonna olina obwongo lwaki tojja ne tukola ekyenjawulo
n'osikira nga sinnafa era yampuliriza. Basebo ne banyabo twajja maaso gammwe n'obwetoowaze ne tubawa okusaba kwaffe ne tubawa ebisuubizo byaffe. Baganda bange mwakkiriza ne mulonda Muwada. Muwada tanswaziza. Muwada tanswaziza. Mwena mwezze mulaba tekyakoma kubeerawo bezi kyekyaddondo naye olw'obusobozi mwa Muwada namufuula minisita w'ensonga z'ebweru. Baganda baffe be muze mulaba bakadaama ababonaabona nga bali mu biyumba by'Abawarabu nga baafuuka baddu. Banange tulina basireevu era Muwada yanyumiza tibagenda mu nsi z'Abawarabu ng'osanga ani alaba firimu ya Kontakinte, ani alaba firimu ez'abasireevu nga basuubula abaddu. Abaana ba Uganda bannyinaffe bawala baffe baganda baffe bagalofurendi bammwe bagenda eri babasuubula ng'ensolo, bamukebera amannyo ne bamukebera amaaso ne bagamba najja tukerera. Naye bwe babadde babonaabona ono omusajja abadde minisita afa w'ensonga z'ebweru abadde atabaala ensi yonna nga yalwanirira eddembe ly'abantu nga yalwanirira abantu baffe. Ndi musanyufu okumukomyawo, ndi musanyufu okukomawo mu maaso gammwe. Omukono ogwa ddyo nga nyina Muwada nga mbakkiririza muze ng'omuntu. Nga mbakkiririza muze nga ki? Naye bannange simala wadde mwalonda ng'omukulembeze yemmwe mulina obuyinza era nzize maaso gammwe okubasaba bwe muba mulengera gye nnengera nga mulaba bye ndaba bannange munnonde kuba pulezidenti naye munnondere n'abasajja bano batuwe sapooti ne bwe mugirayo ne mutuula. The leader of the National Unity Platform has clearly stated that the security forces, police and UPDF, do not exceed 50,000 in number. Ugandans are 47 million people. He was encouraging them that if they could rise up, they could overrun the police and the army. Was he saying that in accordance with the constitution, or he was saying that knowing that he is breaking the law? The same person I saw was the Honorable Rutamaguzi on camera encouraging people. There's an order. Thank you, Right Honorable Speaker. Honorable Speaker, the Honorable Daudi Kabanda from Kasambia has made a heavy-sounding allegation. He has said that my presidential candidate told people to overrun and I think attack police and the military. Does he have evidence to that effect? I'm hearing some voices that yes, he did. You don't shout from there, you speak on the microphone. No, we have the army. The army have want to say something. Yeah, but Honorable Speaker, you're always telling us this is not a market. People should seek permission and come to the microphone, not screaming from wherever they are seated. Huh? Yes. Right, Honorable Speaker. Can he table that evidence of my presidential candidate saying people should attack police? I don't know where he gets that from. If he cannot table that evidence, he's certainly out of order in my view. So I would like to implore you, Right Honorable Speaker, to condition him to table that evidence before going on with those heavy-sounding allegations. Because we have always been for the protection of our men and women in uniform. Our government has even promised to pay them better than sounding allegations. Because we have always been for the protection of our men and women in uniform. Our government has even promised to pay them better than you people are paying them. How can you then say we want to attack them? Right, Honorable Speaker, if he cannot table that evidence, You know, let him withdraw that statement. Right, Honorable Speaker. Love. Because we can all make allegations here. Honorable Love, Yes, Right, Honorable Speaker. you know, we cut him in between. I did not hear the whole statement. He had finished that I wish statement. no, he hadn't. I wish I could hear the whole statement. Then Right, Honorable Speaker, Right, Honorable Speaker, he has, and that's why I rose after he had made that heavy-sounding allegation that my candidate told people Honorable, to attack
police officers. Let him Honorable table Love, the evidence or withdraw. Honorable Love, I want to hear the whole statement, then I will ask him to give me evidence. Yes? Thank you, Right Honourable Speaker. The same presidential candidate of the National Unity Platform, the videos are there. You are not the Speaker. Let me address the Speaker. Please continue. The same presidential candidate, the videos are there. If you give me just 20 minutes, I produce those videos to the clerk. Go and bring The it. same person said, and he was encouraging the young people of this country, that they should use social media, TikTok and YouTube, to see what happened in Nepal, what happened where, what happened in those countries Honorable where they Kavanda. broke the laws. You can also use it in Uganda Honorable to Kavanda. overthrow the government without Honorable- going through the constitution of this country. Madam Speaker. Honorable Kavanda, that's a very, very serious statement. That's a very serious statement. That's number one. Number two, those allegations can bring this country down. And we cannot allow as a country to be brought down by just mere people who want to stand. Can we have that evidence? Give us, go and bring, I'm giving you 20 minutes. No, 20. Yes. Next item. Right Honorable, I'm moving on a procedural matter. And this is very good, Right Honorable, because when Lopo was making allegations about our candidate, that he said, when these machines don't work, you'll not vote. We didn't ask for evidence. Honorable Speaker, I saw the IGP, Mr. Abbas Byakagaba, yesterday. He held a press conference. And as we have been making these complaints, why is the brutality setting in so intense a manner? He made remarks and said, the presidential candidate of the National Unity Platform, the party I belong to and speak for, is to blame for the brutality meted out to our supporters because we hold processions. That was according to IGP Abbas Byakagaba. I said, now, there's a problem here. Our colleagues in the NRM regularly hold processions, very regularly, including yesterday, Right Honorable Speaker, because candidate Yori Museveni Tibuhaburwa Kaguta was in Mbarara and Rampara, and they held processions in anticipation of him. They even had a band leading them in holding these processions. Now, it is honestly hypocritical for IGP Abbas Byakagaba to say, NUP, we are shooting at you, tear gassing you, using dogs at you and so on, because you're holding processions. But our colleagues in the NRM are holding processions. Why these double standards? Why this alarming hypocrisy, Right Honorable Speaker? And by the way, I don't want to be misconstrued. I don't fault the NRM colleagues for holding processions. It's campaign time. When a candidate is meant to be in a district, it will be different. That's why police is notified and so on, to make sure law and order prevails, because there is political activity. So I do not fault NRM for holding processions at all, because it is campaign time. My challenge is, when NUP and the opposition hold processions, it is illegal. And so they must be shot dead, they must be beaten, tear gassed, and so on. And for the NRM colleagues, it is okay. This is hypocrisy. And all of us should be condemning this. Because if actually processions are illegal, it should cut across. My considered view is that they are not illegal. Government should tell us. It's good the Attorney General is here, Prime Minister is here, very smart as I said. Are processions illegal if it is NUP supporters? But if it is NRM supporters, as we saw in Barara yesterday and elsewhere, they are okay and legal. They need to let us know so that we are clarified on that. Honorable Speaker, as I quickly wrap up, yesterday again I saw something. The police truck in Mbarara was ferrying NRM supporters to take them to Boma grounds where the NRM candidate was to hold a rally. I got a bit confused. I said, now, on the one hand, you're beating our supporters, but you're helping to ferry supporters of another candidate. How does this work? When we saw His Lordship Justice Simon Byabakama, the EC chairperson, saying, after you have voted, please go home, police will protect your votes.
people are wondering, now, this police is ferrying supporters of another candidate to their rally. And you expect that they are going to protect. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ngali wala na netaze enamba yange yenu eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.